Have you been crying? What are you crying about? Is it that boy of yours, Vivian? Huh? He has left you. Kemutudde wano kyekinti mufenna mana family mutudde wano olwaleero mbadde nina kyenjagala okukuba. Sorry, kyentegeeza nina kyenjagala okubagamba. I guess I'm going to have to eat whatever they have. Kati morobye nkulisa peste bulaba ntono nnyo. Baby, calm down. You get that kutuga. Pola. I got to go up with this one. No, because Mama need to go to the south. Therefore, I said there. None of therefore we were broke. Sorry. I'm a block was the one. Yeah, you made it up to say. Where can you have a block? Naenda kulagira huko buli musomo kyangu na kuna mtu. Silent. But it's never the same airtime. Oh, okay, Kati. This and yourself. Teaching you so can you go and maybe today.
Ne mutaba. Bulungi. Ngwasiza otya. Okeye leero. Okozesa okojja ninako ke bateja kugamba. Kakati mutaba. Nayogeddeko ne Tina. Nangamba nti mulina obuzibuzi. Nange kye mbadde njagala okumanya. Taata tetulina buzibu mpozi Tina yagezaako biwanvuya. Abiwanvuya atya? Neesibye ku Tina oyo. Tina tandiiko. Ate n'ekirala yafuna omusajja amukwana ennaku zino. Musajja? Naye akaana ako. Yoyo muwala wo nemwekubako yangamba takyayagala. Nti takyayagala ki? Ate kakati ayagala yakukwana bumitaaga. Genda maaso ate yagamba tayagala. Nemukuba akaaso nemugamba jangu ejuzi twaliri ku buti namutwalako out eyo katona yandekeyo. Naye ate mutaba nawe leka kubeera sekikote. Omuntu akuwa embuzi akuwe n'omuguwa. Nedda taata. Kakati kiki ekyo kyakuleseze? Tina obuzibu Tina takkiriza Tina kulibuze. takkiriza mukwagala. Kakati ekyo kindeke. Ekyo kindeke. Kati gwe genda okole. Era ebisigadde nze tujja kukola. Ojja bimaliza. Kale nze kangende ndowooza tunaawayamu. Tujja kuwayambo nabo okomyewo. Ensonga gyagikwatako. Sinza kukkiriza. Naye ate naawe lekera awo okutiiririra. Alina akatengo. Ne bw'oba omanyire enkoko bagirunze ejjirya era teyinza kujja nti nsalaako obulago ogoba ngobe kale naye akaana ako Tina oyagala kunnemesa ki? Osaaga nno Tina osaaga. Doctor. Sebo ono Marvin. Kakati doctor. Kandooze eddiiri yaffe gye twayogerako okyagijjukira. Doctor, Jesu bw'omugo bwakola kye nagamba. Jesu kugamba bugambye Tina nti nze nkima eddagala n'endimira. Gwe mulimu gwo gwokka. That's the only thing I need from you. Mulimu gw'omuteeka mu katyabaga, mu matigga. Kati ekyo kyenkanankana n'okugyamu omwana wange. Doctor, anyway, kakati kiwe ky'obumanya Tina anytime from now agenda kukubira nga akubuuza ku byeddagala oba ndimira oba nfunye agenda kukubuuza gwe mugambe nazze n'endikima era ndimukumira bulungi. That's all. Owulira? Kale bye.
you looking at me like that? Eh? Mr. Linga, tumbogerera do okunvuma. Nze abogula gwe olwaki na? Eh? You see, I'm in a very happy mood and make sure you don't spoil it today. Eh? Jovera mweyo mundo. Now, you give me the file that I asked you to work on. Have you finished? Yeah. Oh, okay. You see, I'm thinking you are looking more beautifully every day that passes. Huh? I like your dress. Yeah. You're not even saying thank you. See, Louis say a boy. I say a boy. Tina, say a boy. Thank you, Mr. Linga. You see now? I'm telling you today is a good mood. No quarreling, no saying nothing. Omanyi bwe mbangenda ku lukaamu mba njagala nenzijjamu ekkooti. Omanyi si kya bugunjufu omuntu okweyambulira mu bantu wadde kale ne bw'oba nga osigaddemu endala naye si kirungi. Kakibe kiki tojjangamu ng'abantu ate enkofiira ne galubindi olabe enkofiira okuggyako nga tolaba amadira ag'abagunjufu bateekamu efolooma kyekintu ekibeerawo kwe bateeka enkofiira ne bayita efolooma ate kubeerawo n'akati kwe bateeka ekkooti kati bw'otakasangawo nga kati muno bwe kataliimu mba sitimpa gikola ki tategeeza kugane tuli bagunjufu ekyo gwokyogedde netaata obubi amagezi akali musajja mugezi sukaali yabuzeemu naye kikajjo kyekyabadde ekito ekikajjo bakola kito kajjo bakozesa bitulina naye tweseemu ngenda tunywa sukaali nga sukaali oli abeera wa kikuusikuusi kiki nga si mweru mwekirifu bw'atyo nga brown ng'anogoyo olwo lukambe lunyini
akaana kano mundi ka maviri kana leero kabbi nakyogamata oyinza okikakasa nti nakasanze nga keerippye ku ddirisa kati konna kali kulinga ekinyira akalingiza eri mu ddirisa kakolako nga kalyoko kakonkomadde wekafunga nje kati wonna kali erippieko GUTUJJA ekoma oluvannyuma lw'obulango buno. Top TV, enjoy. So that they represent the kingdom of darkness. Darkness. So let me tell you something. If you've ever gone there, you need to come out. And you don't just come out by changing addresses. But you first of all come out spiritually. How do you do that? You recommit your life to Jesus again. Top TV, enjoy. omanyi bwe mbangenda ku lukambwe mba njagala nenzijjamu ekkooti omanyi si kya bugunjufu omuntu kweyambulira mu bantu wadde kale ne bwobanga osigaddemu endala naye si kirungi kakibe kiki tojjangamu ng'abantu ate enkofiira ne galubindi olabe enkofiira okuggyako nga tolaba amadiira ag'abagunjufu bateekamu efolooma kyekintu ekibeerawo kwe bateeka enkuufiira ne bayita efolooma ate kubeerawo n'akati kwe bateeka ekkooti kati bw'otakasangawo nga kati muno bwe kataliimu mba sitipwa gikola ki tategeza kuganda tuli bagunjufu ekyo gwokyogedde nentaata ovumbira mu magezi akayi musajja mugezi abasukaali yabuzeemu naye kikajjo kyekyabadde ekito ekikajjo bakola kito kajjo bakozesa bitulina naye twesemu ngenda tunywa sukaali nga sukaali oli abeera wa kikuusikuusi kiti nga si mweru mwekirivu bw'atyo ng'anogooyo ono lukambwe lwennyini okimanyi nti akaana kano mundi ka maviri kana leero kabbi nakyogamata oyinza okikakasa nti nakasanze nga keerippye ku ddirisa kati konna kali kulinga ekinyira akalingiza eri mu ddirisa kakolako nga kalyoko kakonkomadde wekafunga nje kati wonna kali erippieko ndowooza nga kalimisa kalaba ebiri munda aba balimisa byakubba abo nankye nakakoze okimanyi nabadde nfuluma naye bwenamulabye nabadde ngenderera nenkivaako ensooba mpola ekyankoze bubi tinaba
baza wona nabadde njala singa nafunye oba musekuzo baki naleka kugenda ekamenya okugulu oba mugongo aneka kulenga longezo nena ngezo biranga waliwo kigatto kye nakutte naye ndo kankaba bikale nkaba bigeyo neka sabula nekamala mu musu ene tata togwayo nkubuulire bwe nakalabye nange nasoose nenkalaza tata nga Marvin simanyi muze gwabo ababbiyo ate omubbi toyinza kumanya nti mubbi akola bintu bye mumpolampola kakati singa saamulabye wabadde wategedde nti alinyi waba buketta byakubba tomanyi emize gy'abantu naye mbadde sibirabangako munne nga sikirowoozanga nako nti ayinza okukikola abaana bwe batyo bazibu nnyo ate omuvubuka kasita abeerawo nga talina byakola mujeebale biki nkuleetedde ku bibalo byeko bebbi wange tata kakyayiko kawulira kakyayiko kali kawono tatanya kacyayi oli akuyisa ati owange esi tumuyisa otya mwise bebbi olose muyita bubu olose kiki olose hani amateki owa njagala kubuuza n'okumanya wali ozadde ku mwana gweyepampalika ku baana babano nze nali ngenda kuzaala omwana ono tina n'amutta kati kubadde kireteyatta omwana we nze nali ngenda muzaala wama muzeyi tina n'amutta Esther obiwulidde oyo byayogera obiwulidde tobimanyi kisanali sigenda kuzaala omwana wange n'amutta n'amutta nze nzigulaba nali ngenda kufuuka taata n'omwana wange kale n'olubuto lwalyoka ne luvaamu nga masiikiini busiikiini ozaala mu mwana wange alazeeko naye akomawo Halo? Ndi wano ku bbaala ojjamu eyo nkulinze Madam, nkuweeyo ki? Tewali buzibu ndi okay. Kale nnyo. mbuuza gwe towulira kyekubuuza omusajja mugambe sirika njagala bwe nkubuuza kyenkubuuziza kyokwaddamu nze tata nasanga busanze nga aguddeawo nga azirisenze nimutwala mu ddwaliro nimuddusayo ng'avaamu omusayi mungi kati nayingira tokooya amatu gange kulinda kitafuuka edda mbadde ndi mukugamba nayingira kati nakomawo kati nze nenjira nkola ki nogira ki nedda nalimba ku mulimu sikola nali
nedda wano nali nveeyo nenkomawo wano. Kati ntegedde okomyewo. Kati bwe nkomawo nempita wano emakugira. Nengenda. Nenzira eno. Nenabwe wati. Nensanga amati naye okudda. Azikisinga amamu omusaayi mungi. Kati nze nemutwala mu ddwaliro. Tewaliwo kyakkola. Ne bamulongoosa nga agenda kufa. Sina kyembimanyiko taata. Nze sinza kujja mu lubuto. Nze nina ebizibu byange taata okimanyi nnoonya mwana. Kale omwana wange mazimu omwana wange. Yalyoka n'amugjamu. Leero ntegedde mwenna muli batemu. Kale ogera otya ekigambo ng'ekyo ku muntu eyagenda okufuuka taata? Nze nali yalafuuka taata. Gwe naawe bw'ofaanana bw'otyo nawe masiikini ewedde ebiri. Akagenda kawankawako bwansi wansi naawe olya bweyijjanga nkoko ng'ozaala mu mwana wange. Taata ebyo si birungi ebyo. Omwana wange ate morofu oli munamukyogera ku muwala we. Kati baba kufiirayo nga ajjamu omwana wange. Taata nedda. Leero lwentegedde nti omuli batemu mwenna gonna muwala we. Kati tetwakuyita ojje weesiba wali abatemu. Masikini obusikini gwe naawe otambula onoonya kyakulya mpale enywera muguwa mbweyo tamukume wena olya buyinjanga nkoko nga naawe ozaala mwana wa muntu. Leero ntegedde nti mwenna muli batemu. Tuviire ogende ewammwe eri abantu balamu. Olugongo lwonna lukulinga omutego gw'enkwali. Mbwemba bireeta ebyokulya kalabi. Kikimukedde. Abadde obadde kumpi awo. Badde awo kumpi kiki? Abaana balekedde ani? Taata tewatulekedde ssente z'emmere. Badde nnoonya kyakulya. Ssente ate zinakulekedde ki? Owe kiki wazikozeemu ki? Ezo ssente nazisasudde ku mukyala w'akaduuka n'ebintuntu ebirala amabanja gonna ge nabadde nago. Zonna sina wadde 10 leero. Kati tugenda kukola tutya? Bintamye kubanga ennaku zino sirina ssente n'ebinkute bingi nnyo mu bulamu nina 15,000 era zogenda okwongeza. Genda otetenkanye. Zino ssente zigenda kuyiyizaako ki? Kati yiya ng'omukazi. Ate ngenda kuyiiya ntya naawe mpa entandikwa Sina wadde 10 gwe sina wadde n'onkamula sina. Jo sente nazikuwadde. ssente zabadde zisasula amabanja naye Yiya kwezo. Sina wadde 10. kati mazima kongamba nziyize kusiina wesobola tosagamba baweyita obadde okumba ku makya temunakolayo. Ziri sente za bizinesi sagala zikwatamu. Sagala kwesa ezo. Sina wadde 10. Gwino kwesa ezo. Abaana bafuna ekibalya. Kati serious. Yiya. Bannange. Kale nadde manyi bwe naamuyisa obulungi anaakyusa engeri gy'andabamu. Marvin. Tekimuwanyiize bulala. Naawe taata omumanyi bulungi embeera ze. Ayinza atya okwogera bw'atyo mu maaso gange? Kakkanda taata omutegeera bulungi kati yo naye akukyakunyiiza. Omanyi kyekitegeeza okugamba omuntu ntiwalugjamu Marvin mwe bamu. Gwe ne taata mwe bamu. Temulina njawulo. Saakyokaayanira. Mwe bamu. ffe bamu bati. Mulina enjawulo. Empisa z'esimu. Kakati nze mwezi mpa ku byokulya ndyeko. Wadde nnyina wano.
Ngizo cyane. Ariko ebyo kati aliteekamu obusungu oba obonyiza enyiga bibyo era obutoto lubiyingizamu. Esther ndi masiikini. Tuli masiikini kati olaba oli masiikini nali nze olaba zivugamba nno oli muntu amasimu ogamanyi naawe amasimu ogamanyi sagala onjogeza ebintu bingi. Taata wampisa bwatyo. Kyenkugambye luli muleke kumpa byakulya gumuleke gwerete ebyokulya kati taata akunyiiza tabutegeeza nawe amazima ogamanyi kyoli ekituufu okimanyi takimanyi sagala onjogeza ebyabulimba nakunjogeza bingi kamutuka ebyokulya Sukumpehaga. ana babikuyangendenge katwakyonoonya Kati nkulumiza just haga obuhaga. kati guvaako kyokwata ebyokulya nomba n'emunda bingi Nabadde mbireetedde gwera gwe gwayina. anti bimba nnyonyendenge Kati mpahaga nzikakkane bakuvuma nno ndi munyeevu nno nnyegedde ddala kyokyabiyita ebyokusaaga. kati ngoba oyiise Mpahaga nzikakkane. ntasawo onyigange ebintu byobuto byo bijjemu lubuto toluyingiza mbizibu byo luleke lulye Gwomanyi omu okubeera nga ye mwana we asoose ne bamutta. nakitalo naye nfa ku ebyokulya nendenge Nange imagine GUTUJJA ekoma oluvannyuma lw'obulanga buno